Kondo litongole bya gavumenti okunnyonnyola ku kwemulugunya kwa bbanka z'ebyobusuubuzi omusanvu ezaggalwa okusinga akakiiko kabadde kaagala okumanya ku mayitire g'obuwumbi bw'ensimbi 487 banka enkulu zeyassa mu Bank ng'emaze okugiggala okusobola okusasula balina akawunta mu banka eno. The amount injected in, colleagues, as you know, is 478 billion. That's the money which was injected in Bank. We don't want any bank to go under. We want all banks to grow and serve our people. Banka enkulu ng'eyita mu kittavu ky'abeera n'akawunta mu banka ekya Depositors Protection Fund egamba nti asasula ensimbi zino okusobola okwongera okuddukanya Bank yadde nga tewali nsasanya nsimbi zino nambulukufu ssaako engeri gye zigenda okudda. Before we put in money, was this money going to be recovered? Was it be recoverable? How will it be recovered? There could even be risks. You are the ones that extended this 478 billion? 478 billion to Bank in receivership, for emphasis. You're the ones deciding how to recover it. You're the ones failing to recover it, and therefore passing it on to the shareholders. Abaka babuzza abakulu bano endagaano kubasasulira ensimbi zino kyokka ng'ebiseera ebyo banka enkulu yaleddukanya Bank. The institution that we are lending to is the bank in receivership. Do you have a contract between you and the bank in receivership? Kasayija abadde azze okunnyonnyola ku kittavu kino abaka bamubuuzizza etteeka banka enkulu mwe yasinziira okusinziira obuwumbi 5 mu banka ate ze yali egadde nani yagiwa olukusa okusasula ensimbi zino ssaako omuwendo gw'ensimbi omutuufu oguli ku kittavu kino kyokka n'alemererwa. There is this Depositors Protection Fund provided for, but we shall use other money to pay the depositors. Who takes this decision? What authority? The technical officer here, I've got a technical officer. Would you want to answer? But there was no question to answer, Honourable Minister. No, you were submitting. No, sir, I told you that the law was passed. Ekisinza okutabula ababaka ye banka enkulu obutawamukisa banka zino ddala ez'Abannayuganda okweddambulula n'ensimbi 77 gamba nga National Bank of Commerce eyaggala olw'okubula obukadde 3 okwongera mu nsimbi ezaali zigitambuza. The bank, don't you at any one time think of your country that we must develop local banks? In my view, even if they stayed in the system as you help them, the pulse they will cause in your system you are talking about is negligible. The bank has problem of capital because it was undercapitalized. They are trying to raise the money. They have raised 7 billion in 4 days. And you close because of 300 million. Kasajja ategeezezza ng'okugala kwa Bank bwe kwava ku nnyiniyo Sudiru Pareria obutabeera mwetegefu kuteeka nsimbi mu banka eno okulaba ng'edda engulu. Said, Mr. Sudir, I don't want your bank to go under. If he was here, he would testify. The banker is telling me your bank is undercapitalized. I know you own some properties here in town. Would you mind to sell off some of those properties and make good? He said no. Honorable Minister, I'm fed up. Let the bank go. Kasajja mu ngeri y'emu asuubiza akakiiko nga bw'agenda okuteeka banka enkulu ku nninga okufulumya alipoota ku banka ezizze ziggalwa oluvannyuma lw'okutegeeza ababaka nga bw'atafunangako alipoota ku banka zonna ezizze ziggalwa emyaka 2 egiyise. Akakiiko era kasisinkanye akulira kampuni ya Siiru yatunda ebyobugagga bya banka ezaggalwa Evelyn Namuli mukyala w'omu ku bakulu ate mu banka enkulu. Ababaka mu bakizuulidde nti ate kampuni yamupatana eya Nairo River tekyaliyo yadde nga n'okutuusa olwaleero ekyasolooza ensimbi mu byobugagga bino yadde nga amateeka tegagikkiriza kusukka myaka 12. Judah Musisi, BBS Telefina, ageesigika. Ebya Yuda Musisi nga tubitadde ebbali